bamusiyaga kati awunya kitege musajja mukuru bamusiyaga wewe bamusiyaga musajja mukuru bamusiyaga yagala nga tamanyi bibi so kuleta mu ebizibu yali kati kawunye omusamba kwa gamba Ken Musiyazi Ken Musiyazi mu kiroto era Ken tugenda mwoleka mu kiroto ne kushira ne kumwoleka omusamba mukazi musajja omusamba mukazi Ken yagambye nti omwana gwe yasiyaga okakana akatoke yasiyaga tasiyaze kamu lwakuba kano ke kamuvuddemu Stani agezo va mu Ken bala mutoliyo yasiyaga tasiyagika bala mutobanga yo nona kulolo ko muntu nagamba yasiyaga omwana omutono ulize embozi bala mayina abana timwe muvubuka bati bamta Ken naye asiyaga abana abato nekinumiridde banga nakutuma obyogere ko tobyogerako ate mvudde mbyogerako gwe Shalom ota Ken atandika akuba lusimpase kadi bawo baga konsu nedda Shalom kyachi mukakatako okuleta Ken kasi bwachi omuleta anonye omwana go basiyaga kubera nange singa kyoga Shalom yanonyezako omwana go basiyaga obaso omunonyako omusajja bwirugoma nakana akawala kana akato eba defilement era omusango go kuchaka nnyonnyo luzira kati gosiyazo isana mabega lwacho musiyaga asiyaga akana akatoe omusango gutegukula no siyaga no ito omwana mabega gume mabega eyo Ken ya defile omwana futukwana abala n'ogera mujjeko embuzi n'omwana nanga akaba n'omuvako aga tubireke mwana kati gongambo tanti omwana muto myaka 5 Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu customer waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Oyina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Nzikiriza ntuli banjawulo nzikiriza nti eno Uganda yaffe ffenna. Era nzikiriza nti olunaku lwaffe bwe luba lutuuse olw'okugenda kitaffe gye twava ebikolwa byaffe ku nsi bye bikola ng'ekisumuluzo. Nyongera okusabira abakulembeze b'ensi yange, nyongera okubawonga mu musaayi gwa Yesu Kristo eyafa n'azuukira era ebibi byaffe yabigula olw'omusaayi. Nze nzikiriza nti singa tuba n'abakulembeze abamanyi Katonda ku mitima bingi bijja kukyuka. Era njaga twala omukisa guno okwongera okusiima Honorable Balamu. Ebbanga ddene nnyo bibadde bitankanizibwa, bibadde byogerwa nti oba n'abakulembeze baffe nabo beekobaanye okulaba nga abaana b'eggwanga bafaafaagana. Naye kasita wavuddeyo n'okola omulimu gwo ate n'ogukolera ku kamera n'obujulizi n'obupositinga. Awo nno nze omutima gwange gwateredde. Kale nnyongera okusaba Mukama akusobozese, akugumye, akuwa amaanyi n'obutakyukakyuka era akulage nti nga ffe bwe tulina abaana n'abakulembeze abalala balina abaana bwe tuleka emize emibi okusensera abaana baffe nga abasajja abakulu bagireeta mu baana twandireka omulembe ogukyasinza okuba omubi era twandigenda mu geyeena olw'ekyo. Omwana omuto atanneesalirawo bannaffe babakakkanako ne babakaka ebikolwa by'omukwana abalenzi n'abawala. Abamu kubba balina amannya bwe tuboogerako ng'abantu batuyimukirako nga bagamba mwagala kusuula bantu bali. Waliwo emboozi gye nakola ya Mr. Ken Mukalakaasa. Sitera nnyo kukola mboozi nga sikoze risaaki nedda kubanga nze nzikiriza nti following yange ate nti nnyo ku ya Ken. Following yange ebiseera ebisinga eba nti nnyo ku y'abantu benkolako. Tewali ngeri gye nsobola kubasuulamu ate n'abagoberezi bawe tewalina ngeri gye bannumamu kubanga nze nzikiriza sijja kuba buli wamu. Ate bwe mba n'eddoboozi n'oli n'aba n'eddoboozi n'oli n'aba n'eddoboozi nga ffe tulina ekigendererwa kimu kya kuzimba ggwanga lyaffe na Katonda waffe enjiri etuuka wala. Bwe nakola emboozi omukyalo omu nankubira essimu n'angamba La Bongo
ndi eno Bunaayira nkwagala nnyo era nkugoberera nnyo naye kakati waawe otandisa ebintu by'entalo otandisa okukola ebintu by'entalo kakati abamanyi abantu balwanyisa mutabani wange omanyi naawe oli mutabani wange mwenna mbaagala kati balwanyisa ono olw'okuba akola kino kakati naawe ndaba obiyingiddemu ne mugamba maama walabye akatambi akabaddemu ekikolwa kyebagamba nti Mr. Ken yakibaddemu nti ye walabye omwana yabaddemu nti ye singa omwana oyo mutabani wo okakasa wandifunye amaanyi agasirika tujja kukyusa ensi yaffe singa tukitwala nti buli mwana gutusanga ku luguudo mwana waffe muganda waffe abakulu taata waffe omukadde jjajja waffe nga kyotayagala bakole maama wo mwana wo jjajja wo taata wo nawe tokikola mulala kale nebaza Mr. Balamu nkusabira mukama akuwe omukisa nkusabira mukama ayongere akuwa amagezi ge yawa Solomon nkusabira mukama office ya gikozese ngo obujulize era akuwa amafuta agalamula emisango ewatali bwenkanya era agasitula omulembe gwaffe kubanga essuubi lyaffe lyonna litulimba ntunga mmwe omukulembeze teyesalira omukulembeze taba muluvu omukulembeze alamuza bwenkanya era omukulembeze wadde asumba abalungi n'ababi naye abalungi bafuna kye bagwanira n'ababi bafuna kye bagwanira weewaawo omukulu ekitya badde nkola introduction nga bonyingira mubonyingira nga gamba Balamu tana kiyakoze Balamu njagala tusiimeko omuntu waaba alina kyakoze ekirungi tumusiime Ken singa Balamu yakoze Ken singa kati ali mu kkomera luzira amateeka tegakola bwe gatyo Ken yagambye omwana gwe yasiyaga tamanyi wajali kitegeeza omwana yali mu bulumi ali mu ddwaliro gyali eyo ekyo Ken yabadde alimba ati yadde alimba kyo tamanyi wali amanyi wali kati Balamu omuntu akulaze proof yasiyaga omuntu abaina muteeka luzira yasiyaga muntu kulimanda nyongera okujjukiza gwe mwana wa Katonda ali eyo yeesibye mu bikolwa bya sitaani nze sikulinako buzibu gwalimanya ne Katonda wo naye omuntu gwe ninako obuzibu yoyo omuntu akwata abaana abato n'abatunza mu mbuga za sitaani kimanyi omwana omuto twakulawa n'emboozi ya 10 era abagizi ba 10 ne bavaayo nga banyambalira bangi ne batandika ni follow ono tumandi following nze 10 ate muinako proof ne batandika n'okuba views zaffe kuno lwakuba Balamu agamba mbu buli ayita anko 10 akwatiwe 10 musiyazi straight jona bali ne Sorobi 10 nakubira Sorobi esimu nga ndi mumoroka Sorobi nga njana nani nga kwata 10 onakolo so binanga tukwata 10 ajaloza nze muwaddeyo kitegira 10 natuwerekera paka wajaluna tugane Sorobi so manyi kwa Sorobi omanyi Sorobi mumanyi namukura kwa nembozi zo tuwa tuline Sorobi mu motoka nga tulina je tulagane Sorobi tuli munze ne Sorobi ne andi atali 10 nakube esimu nevuga 10 Sorobi narugamba 10 yankubye tumugaa kwagazaaki aina byangamba yampadde empeta jjo mu bbala okushaniziba 10 yawasiza mukazi munne mbu yawambye Sorobi n'amwambaza empeta ate yabadde ewa minister 10 n'agambye eby'obuseyazi yabivaamu ddanti n'abasajja Balamu ngera mu meeting munyonyole ku 10 oyo nze jjo nali ne Sorobi nga twaje tuva wakuleka tudda ku papazi tugenda wajaluna 10 nakubira Sorobi esimu Sorobi narugamba munda bene ringi eri ku ngalo yange eno 10 yagimpadde jjo ku bbala ku kabuli nanga otajambala ngenda kumenya olugalo Sorobi naye ng'akyajambadde Sorobi ng'agirina ajambadde seza ne Sorobi akyali ebintu by'ekisiyaga Sorobi sinameko Sorobi kyeka Sorobi ebintu ebyo abirimu naye si nnyo nedda tewali abirimu mpola tewali abirimu nnyo kuba Sorobi ayagala bya mirundi ayagala abasajja ayagala n'abakazi togamba kirabika gwe nakitegedde nze kirabika kubanga empeta lwaki Sorobi bwe batemunyumira ku ngalo gosobola kwambala empeta y'omukazi gw'otayagala okitegedde kitega Sorobi naye ayingiza star onaye Balamu yakubidde Sorobi essimu eggulu yamukubidde nako yamukubidde essimu n'amugamba nti 10 nakyakulinako obuzibu yamugambye nze simulinako obuzibu taninako obuzibu takyantawanya takyannondoola ate yo omuntu y'omu ali Sorobi uliriza Sorobi nane Sorobi natugamba mulabe eno ringi je ninaku mu ngalo 10 yajinyambaza jjo ku barashanizi banga mpambi kabuli yamuwambye namwambaza empeta namwambaza empeta
era ne ngamba Sorobi nakulabanga chumi yakucha ne nga singa naliwo nandi kuteje chwana samba era ne mugamba bugino nchwana kisiba kuba si kirungi nchino ya kisiba kye chiwala kyabba miliyoni yaffe miliyoni emu eya show ne kyekuka kimeso akikwata anagazo kya kiri wa bala muneshira price kashya pasi na mupe simu ne mugamba ye chiwala kyatubye sente zaffe nandaga tampa na budde kitegira yandaga tampa na budde kuba ine kichali kichumi ekyo kusamba kimenyewo inagenda mate bano tukera basamba nga busambi gwe nawe tumenya obiko ate minister Balamu yakuta atya Kenny namunyiganyiga bwa yakutte Kenny ne yamulese bamulesenga bamaze okugaba bagenda okwogerako yadda ino omukwana amuteka mu komera tibadde mbya kwogera ebyo minister takola bwatyo bintu minister wagulu okuba minister taata ate alina okumanya ensonga nedda sebo tebafuga eggwanga bagoberera ensonga Abalamu sebo tebafuga eggwanga tofuze ku ggwanga kiggwe tufuze eggwanga ebbanga gwanga kire mufuga tufuze eggwanga yuko tugifugidde ebbanga tufuze Uganda ebbanga ekintu kino kyakoze yakikoze nga ayamba bagagga yayambe munaku Balamu nedda Kenny Balamu yayise police minister polisi ki yabaddewo abapolisi tewabaddewo polisi babaddewo muleya tewabaddewo polisi yonna biri byabadde byabwe nga bo badde bayisawo byabwe kubanga yalese Kenny Musiyazi 10 oyo ne kira price kyamubuulirizaako kwadiringa ne 10 kiga ne Musiyazi kitegeera tosadiringa Musiyazi atali Musiyazi nga goto ati ye 10 agamba yakyuka wadde takyukanga nabadde ne jjo jula kumenya siro akusatu nabadde Sorobi jjo mu motoka tugakola interview ne Sorobi tumugaa tugende ku wajaluna lwakubiri twatutuuka wali wansi ku kooti 10 nakuba essimu Sorobi naga essimu nangamba 10 ne mugamba ekyo nonjawa kikwata bulijjo ya Sorobi nangamba nyamba temukikwata kati kubanga kijaloza nze nkiwaddeyo yani mubuuza lwaki abakukolako erifujjo nanga munnange nanga nkwata bukwasi byakabuli ne mugagwe Sorobi labe kyekiwala ekyo era singa oba tokimanyi bujjo nkyewerero kikolako effujjo twagenda tukisingana awo Prince Isaac twakisinganya twakijje nekitugoberera paka wajawo nekisigala mukuba Sorobi nangamba kati 10 nanyize lwakwasi muwadde budde bana kwegenda obuze ande twagambye Sorobi twagambye nga Sorobi awali abaga ntosawe kikyo watugamba nga wavayo de wa 10 kati ulya byolimu kwegenda obuze ande atali Sorobi era Sorobi yanyiziza nnyo nabadde naye nga ngamba ni mwana Sorobi ke muwala mulungi alabika bulungi asolo yimba ayinamu akasente ke yevuga bulungi niye otako dinga ne 10 oli mususu atalina amagezi era kati esawa zino wenzi tujidde wano waliwo abantu batugamba tukoze ku Kenny embozi tukoze ya bulimba abantu bangi batuvuma mu comment section oyo ayagala kubukira Kenny ayagala kubukira Kenny ayagala kufuna following ayagala kuba famous twagala fame zenkulidde mu fame abantu ngaba Kaspat ne basinga vuma gwe kandi nange bavuma zenkulidde mu fame gwewuliriza zenkulidde mu fame kuva Bobby Wine Kenzo wanomu gwe sayina ako mukwano Bebe Kulu yekka mu Uganda ena esigati simwagala lwakuba sifuna ngayo kyali wange andu abebe Kulu ne kati gungama nati ngina funa fame ku Kenny yakajja juju zenkulidde mu ndongo ebintu binsobedde kati bova noyogera ku muntu alina following noyogera ku muzeego omubi gwakola ng'abantu bavayo bakwambalira nti toyagala andi bantu basiru abantu bali ku TikTok abeera wakawe naye nga tamanyi Kenny bwafaanana tamanya ni gwafaana goli mu kwogerako abula nga ye kimu fani woli tamanyi nti byakola bikosa abantu abalala wali abaana abateeyo nga baba siyaga dda nzawo okyali wange musajja mukulu bamusiyaga awunya n'owunya kitegeera awunya n'okuwunya musajja watu awunya naye yabikolanga amayi birungi bamusiyaga kati awunya musajja mukulu bamusiyaga musajja mukulu bamusiyaga ayagala nga tamanyi nti bibi okuleetamu ebizibu yali kati kawunye kati waliyo abo abaana abatoyo Kenny gwe yayogeddeko buno bwana obutafuno tuliko omwana omuto oyo
gwe balamu onavayo no gambo nakubira minister wa bikigo yakubiddawo naye nayogera ku ssimu ng'abalaata order from above. Amateeka tegakola bwe gatyo naye sofa okusanyukira minisita kye yakoze. Tugenda Kasipati minisita yakoze ekintu bikyo kyetulindirira. Minisita Balamu yavuddeyo n'akola ogugwe kakati yabirekedde poliisi. Yakoze lwaki oyagala okukolera mu kamera? Nedda ensi ya kamera kati ya proof. Batulagenga oyo muvubuka ali ku luzira ali mu bikajjo byaffe bizise. Taliko lima ebikajjo. Tebijja kukola bwe bityo katugende mpola kubanga Simba wakati Kasipati tuwuliziganye. Simba wakati singa biseera biriwe twakolera interview ya Kenny gyewaŋŋambiramu nti omusambwa gwakuloseza nti Kenny musiyazi singa ebiseera ebyo twafosingira buli kimu okubaawo Kenny yandifunye engeri gyatolokamu kubanga Kenny yakyala ne platforms ez'enjawulo ewa Shalom n'ayogera ebyekisirusiru musisiyaga Bashamu nga balaga ati bano abakwogeddeko ng'oli musiyazi kitegeera ero jana nyigira ebyo kivubuka era gamba omusambo ekivubuka we kijje kyema kindi tuma aniro kijanja akitema oluyi akuwantambia kitasa Shalom tachita kivubuka nawe mwite mwami aba mwami oba biki kiyakola kya kisiru weta omuntu kwaze mu proof n'omutuuza ku pano yo judgment pano yo gikoledde banga natunako wolerezo yo gayi gulabye ku video ng'obulabyeko Saba mugato kana mu intelligence yaganyo gena mutu. Yajja. Ya Shalom kye yakora yali alina okukola okuyita oli. Yatuvumisa ffe abamwogerako. Bagambanga ffe twalipira oli Kenny. Nakyakuvuma bwe kasoko. Ffe tetwagala kuba bakabi. Tukulidde mu bwakabi. Essaawa zino nsobola okukubira omino mugangu kuwaka kadde ogenda kunyimbirako eggulu. Nanga Kasipali nyongira mwabi katusa kubanga njaga bawa akabi echumi yana mu akadi akali agena Sudan ti akali ani munonya mukwata era ngina kikwata sawe nakirabula kakati Kasipati Kenny yakola embozi Kenny abadde na akantu kaza nnyo sympathy ngagamba nti simanyanze ne ngina mabala abantu bandaba nyingidde bala ne bayita ba manager soko opulirize ne bayita ba manager ne baganto yafuluma abantu bamutya nti bayingire bala labanga buli omwafuluma n'akasawo ke abanywi bonna ne badduka mu bala kubanga yavayo n'ayogera amazima kakati nga Kenny atandise okulowoleza abantu nti bana bamugamba nti yasiyaga akaana akato ya defining akaana akato bamuwala na buwala nyibe bamugamba bikyamu bifu nga tansokololeza abantu bwatyo naye nebaza Minister Balamu okubanga ensonga yagirondodde n'aba positive jeri n'amaliza nga jemu Kenny amazima yagamujjemu yadda n'omuteeka mu kkomera ajja kugendayo katugende mpola gendayo byakomyawo Balamu ayinza oba yalese Kenny lwakuba alina ka following Balamu si bwakyo bwakola ebintu waliwo omuntu Kenny asinga Balamu following abamusinga Kenny asinga Balamu following amusinga following Balamu yetaaga Kenny kwa ina following Balamu Blood wano ku mulembe gwa Jeno Kayihura osinga ofala liruzira ofala singa liruzira kulembeza abana amafuta ge n'obuyite bwe katukirize tutambule bwetu chofe nga wetu watchinga case tugena watchinga case kubanga Kenny ne yabadde alimba chancellor olimba minister asose munyiga nnyo Kenny n'ayogera amazima bali tugemu intelligence andi bali bafumita akayiso mu njala obamanya abafumita akayiso mu njala abo kati abo yatidde n'ayogera mbali basaba mutusako yero ne bali bagenda mu masimuge bazikulu obubaka nga bwe bakoze ku musango gw'omusumba Pastor Kayanja nago naye gwakomyewo andi kati tugende tudde wano awalala ennyo okimanyi nti omusamba nago gwanyize omusango gwetagukaguta gwanyize kati gwe guli mulabe saba abasajja kaguta musambwa kaguta musambwa ogufuga Uganda oguta musambwa gutakaguta kaguta gwe musamba ogufuga Uganda gwe gwanyize kali guli mulabe saba pastor akwaba siramba tona ali abisiyaga bambi wali musiramu mutyaba ya musiramu Mike Mutyaba ya mungamba Mike Mutyaba alimba sebo Mike Mutyaba oyo kati nabedda alimba yasa bukira na mbozi yabukidane yashiba kasayogedde kushiba gwe mwanyi oyagala nnyo shiba nedda tudde ku mulama tuva ku Mike Mutyaba bali nyagala kulaga nti n'abasiramu abamu bali ebisiyaga taliyo kati oyo yava ku street
David wabalabako David ku street wali basiramu bali abisiyaga omusiyazi omusiramu astagfirullah omusiyazi mwakuba ngasiyaga abasujja yamuyira amasavu ngagakuteka mwana ngayamba dentarabuse ama abasiramu bazina omusiramu asiyaga naye abalokole bangi bo tuve yeyo tudde wano tudde ku kinoomu tuli ku Mr. Kenny yabadde agatukwata bujega waliwo kyoyogedde wano omusamba guno gwemakindye gwe gwanyigira Shalom Lokija nti agala omukuba empe andi omusamba gwemakindye gwantuma njogere kubiriwo emakindi we nabyogerako oyo Shalom n'aleeta Kenny n'awakanya ebyaliwo kyova olaba Lokija nti yalinyirwako emmandu akaseegu n'etabuka yangena okukuba kino ekivubuka empimatu ntambi yakitaasanga kitegedde nti wokanya otaffe betwogedde nze nkulidde makindi bashamu bakajje Kampala kitegedde bashamu bakajje Kampala nze nkulidde Kampala somedde Kololo kati gungamba omuntu yakajje Kampala nga so kutegerera omusamba amanyo omusamba gungambe mbu yajja abiwakanya omusamba kwagamba Kenny musiyazi Kenny musiyazi mu kirooto era Kenny tugenda mwoleka mu kirooto ine kushira kumwoleka omusamba mukazi musajja omusamba mukazi Kenny yagambye nti omwana gwe yasiyaga okakana akatoke yasiyaga tasiyaze kamu lwakuba kano ke kamuvuddemu Stani agezo vamu Kenny bala mutoliyo yasiyaga tasiyagika bala mutobanga yo nona kulolo ko muntu nagamba yasiyaga omwana omutono ulize embozi bala mayina abaana bala moyina omwana nedda omunaga asiyaza omwana omutono kituufu kube paini ebera ngo osiyaga kiruma naye kati paini ebera ngo osiyaga omwana naye Katonda atuwadde omukisa ni mwana minister akoze omulimu gwe niba Katonda kyakola mwana toteka Katonda mbya Kaisari tuli mbya Kaisari kyakola Katonda yatukwase bya Kaisari tubeba Katonda mu byo Katonda akolagana n'emisambwa kutukwata wendi omusamba birala omusamba ye Katonda just omusamba mukyoleke eno omusamba mugogerako bibini omusamba ye Katonda akweyoleka aso kweyoleka najja nagamba kasipati toita kukuwa bweri tirike kizibu yoyo Katonda akweyoleka gwe omusambwa go kati omusambwa ogutali gugwe ogujja nkweyoleka ogwensi oba ogwekyalo gwe kugamba mu makindye mulimu ensobi bweti ne bweti mulimu mvubuka bati bamuta Kenny naye asiyaga abaana abato nekinumiridde ebbanga nakutuma obyogereko tobyogerako ate nvudde mbyogerako gwe Shalom ota Kenny atandika akuba lusimpase kadi mbabo baga konsuula nedda Shalom kyayi kimukakatako okuleeta Kenny kasi bwaki omuleeta anoonya omwana gwe basiyaga kubeera nange singa kyoga Shalom yanoonyezako omwana gwe basiyaga oba asobola omunoonyaako kabe Shira Price yasonoonye omwana gwe basiyaga era Shira Price aganoonya Kenny amala noonye 10 kyoga sonoonya omwana gwe basiyaga nakubira Shira Price essimu nga munya kubya 10 okunziba so kanzijjako essimu ne kagijjako nga no bombokera ati bana bakajje Kampala bano anachagenda okungamba sabu yanzijjako nga munyonyera kubya 10 kyaliwo yaba bagenze bonne wa balamu inagaba ne singa nabira binani bane nkisinga nawo ku office awo nosolo kuba mukulembeze gwo busungo ina bungi ati boya abantu batubeta kutta kasi batu wali mutwasana kutta omuntu na yetaaga mateka kukwata wale sazi gamuyambe kachu nino omukazi gwe bakwata ne bamutwala eruzira oyo omukazi wa Nopo oyo omuddugavu oyo yani oyo omukazi gwe bakwatira embalala kyanuma nnyo okubanga bamutyobola nga takyakoze nyo nasiyaza abantu bala mutosobola kuva noyogera kuona asiyaza abantu yavuddeyo Chali wange Posha ali ruzira lwakwogera ku byabufuzi Posha omujjuka ngola kwa interview asiga enjala vimeti ali ruzira oyo omwana ali ruzira tena musango gwe yazza okuwagira biki byawagira naye gwe ovude nogamba omwana gwe nasiyaga simanyi gye yali kati naye tudde wano abantu abakwata obwana obuto omusajja bwe yirugoma n'akaana akawala akaana akato eba defilement era omusango gwo gukyaka nnyo ruzira kati gwe osiyaza oyise na mabega lwaki omusiyaga asiyaga akaana akato omusango gutegukola osiyaga noyita omwana emabega gome mabega eyo Kenny ya defilement omwana futukwana abawala n'ogenda mujjeko embuzi n'omwana nolanga akaaba n'omuvaako aga tubireke mwana
kati gongambo tanti omwana muto myaka 5 yasaze kali ka 5 kati kali kemeka kali ka kurukuru naye omwana omuto aba mwana muto yayogedde mwana ki gwesiyagira kusaya gweja kusala amalodi yagaye mwana yagaye mukulu yagaye muto kati wakuwairiza musamba gwe welimbise musamba nawe kuisawo information ati kati zege byegambi funako proof byegamba manya tibigenda bawo nakimanya ti Balamu ajjako oyo Bishop Price ajja kwefula akwata Kenny mutwale wa Balamu babeko beboogera bateeseteesaawo basoke bateese nga twaliwo kamera ye ne bamale bateeseze mu kamera ekyo nakimanya kituufu webibeera webyabadde Balamu singa alina obusungu ng'amanyi nti yazaala omwana waali eyo omwana muto ng'omuvuka yamukutte Balamu alina omwana w'omuwala bamusanze n'omuvuka wa myaka 12 omwana wa myaka 8 Balamu yabadde ali yakitinga ati abantu batula mu office nga balumirirwa abantu eno wansi waliyo omuntu aliyeyo nga omwana we bamusya katana na sente zigenda kujjanjaba mwana we ekyenda bakijjayo talina sente zigenda kujjanjaba mwana we Bishop Price tagenda noonya muzadde oyo ajja kunoonya nga kimwe oliko ka sympathy oba oliko ka fame alika kutunuzeemu kamera naye mbw afuna obuganzi naye tasobola noonya bali abaddala kyeneebuuza development tekola ku musajja nga asiyaza akalenzi ekola ku musajja nga akutte kaana kawala ekyo njagala gavumenti ebe tutangazeemu ne minisita afune kadde tutangaze mu mbeera eyo development omusiyaga bwasiyaga akaana akato development temukolako abantu bangi babimpeereza bividiyo mulabe Kenny Kasipati Kenny uno kwayogerako nengana bannono kabino bimuliko bino babipanze singa abadde mukwate singa tali luzira bikajjo bizise sewo gwemwana Katonda ali atugoberera emboozi eno kale erimuko Kasipati nange obutaba bakakamu ne tugikwate bwe tutyo onatusonyiwe olwembera kubanga yakumutima Kasipati alina byakkiririzaamu nange nina byenzikiririzaamu yagamba bakwate bakube batte nze ngamba nedda bakwate amateeka gakole omuntu bamuyambeko ave mu kabyako naye nga tattiddwa kubanga ffe Bible tetukkirizangako kutwala bulamu New Testament ebyo Kristo waffe yabisaanyaawo lwaki bakwata omufeera afeze sente ne bamukwata bamuteeka eruzira wakisipapa ali amateeka gamuyambako kukyuka wakisipapa ali mu kkomera amateeka gamuyambako kukyuka naye tebalina kutta sipapa teyatta ku muntu sipapa yawanga abantu obuyambi wabula sipapa ani nkunyonyola Kenny yavudde n'agamba nasiyaga omwana w'okusala amalodi omuto owulidde nasiyaga omwana w'okusala amalodi omuto Chumi ajana wamba Sorobi na muwamba byampaka ensonga za Chumi ne Sorobi kasoka tuziwemu time kubanga nze Sorobi ansobedde naye tusoka tubiwemu time tudde wanu ku Kenya already ye obujulizi webuli Chumi obujulizi webuli naye balondowooza beyinako ebbuba Chumi ne Sorobi ate bantu bakulu Chumi alina babeana babalala ngate bote babalabika mu kamera nga abakwata kabuli Chumi alepinga naye alepinga kabuli aye Chumi tokyosooka kukola kyo nkikuga tokyosooka kunkola n'oba olina Shira Price temaki musobola kukola nze nkugambye Chumi tokyosobola kukola naye nkusanga emachini nsobola okukuba emiggo abana bakoze ebintu ebisiru mwana tutuufu naye tuliyo tetuli wano mera bonga ebisinga okunnuma nze Chumi yali kyali wange nga tulinnya pipi kyetugenda wali kufida omusiku wano ku kibala kya Nyondo tufeera abagagga batuwa emirimu egy'okushootinga abo vidiyo nga Chumi yandibwantwalayo Chumi n'amaana afuuka superstar bwafuuka superstar ne mumwagazi ne mumwetera ddiiru ye Sudaani miliyoni 3 agende Sudaani ayimbe ne tumwako akadde kamu n'akakwata n'adduka n'akale n'agaana okugenda ku show yawedde teyagenze kitegeera kyokka essaawa zino omusanga wa Balamu ali wa Balamu ali mu kuwoza ava mbisi yazinze ate nga enkyana wali ne Sorobi nga Chumi amukubira Sorobi andaga empeta ate obiri mu kunnuma mwana tasoko veyo soka tutemeteme wano Sorobi tujjamu wa time ne Chumi Mr. Kenny
abantu gwe batuvumira kennyo abantu tebagamba sima twagala kulipira era abo following yaabwe abamu netandika n'okulaba era naseka netandika n'okulaba abantu babagamba unfollow Metanikula Bongo Live unfollow Keni yakoze eki mu Uganda kakati nembagamba nti atenze following ya Kenya Numeta nze kyogamba nze ndi muyimbi nyimbye nyimba nayo sana okutuuka n'okugenda n'okusala oluguudo wali n'osanga watamanyi luyimba lwange nali mpatanye kamiliyoni oba okumuroga buli omu Katonda eddoboozi lyamuwadde naye abantu me basiriwale soko simbe wakati kyogamba omuntu akozese following okutyogola abalala tusirike ayo none nga ffe tusirise olw'okuba mmwe tubagambako nga mugamba nti tubalipira teri agenda lipira Keni abamumanyi ffe twakubanga Facebook edda batwonese postinga abantu nga abakumanyi be bakumanyi ku Facebook Keni tujja musange tumukuba emigo ne tumumanyi abamanyi be ba following abamufollowinga be bafani be abamwagala era busambe ba die hard nga yafiirawo nene ba die hard gamba munze ku Keni sivako ninga Keni yakoye ekintu nga naye ogolaba ayogera sivako Keni nga ina mutowe nesinga kitwa ku mutowe agenda kukaaba amaziga jenemo ageka akubire kasipati nyamba Keni yakola batu omwana wange ninga uli abadde fani we nga amufaako nnyo okitegeera abantu be batu bafani bo basiru naye sina buzibu ku bisiyaga bya Keni singadda ku basajja abakulu banene byebuzaabuza kebe bakulu tekikkirizibwa nze ogwange wakubabulira nji kwali ayita wano nze ogwange wakubabulira nji nti mulokoke Museveni yayise teekwa enkomerero erikumbi kutuuka mu ggwanga Uganda Bible yasaawa ekisiyaga waba teyateekawo mateeka g'abasiyazi singa tumukwata tumukole ki akosebo president jango oveyo yogere kitugenda okukola omusiyazi ayina kulambulwa bulambuzi kubanga nesiga ga president kangambe mama Janet oli jjajja oli mama oli sengo oli byonna jangu oveyo kwa jjajja omusajja nze batasaswa kwogera bintu ng'ebyo neggo oli mukyalo olumirirwa jango oyogere ku ekyo kivubuka Keni oveyo wetteeka kibaba bakola ku Keni anti nedde teeka teyina ddiwa bwe badde amateeka mawandiike kwana nandi badde ngamba Natasha naye agala nnyo abalina following kangambe Patience jangu oyogere kwani kwoyo muvubuka Keni kwa Patience munaddiini kyebadde ntesa kiri kimu already ensonga ziri mu ofisi ya minisita w'abavubuka ensonga ajandulinze bulungi ze ndi mumativu wadde nga tukyakigoberera teyakoledde bavubuka nkasipati musiime teyakoledde bavubuka Keni bamulese oyagala kwate Kenya mukubika bazzi ku mutwe Keni yazze wakaawe wanaweza wa pasta ni gwogambye Pastor Kayanja nzo bana ana babi yakosezza government ga iri mu muchunya tuve mu allegations tuogera facts tuogera ku bizuuse ebyo bwaka nyini woyogedde mbange nze ku police nga olopyo musango no gamba nze banenze guni nze natagundi kitegezo ba kikola kyo bagamba mateka ogera mu mateka tugamba sina kuzza ku musango ogwo okula kantu oguzanga oba mutagamba simutanga ambye Kenya gambye akavu video bo kalikako kalimu abekisinga akokosika kalimu akisa konka manyine kana kalazi kamanyi minister amugamba tugende mpakugu batakule ebyuma bikalimage show basiye gwe Kenya kasala gate wali ebyabakugu Kenya ate andi uliza andi bamo we atakoleddawo awuti yakoledde bantu mama oyo omwana ali maziga kitegeera shira price kyamulinseza Keni ba mukwano kivayo kwadeko 10 bandigenze bafana atagala basiyazi bandi tute bafana tewakali ya muntu kati ebyatuse tuwakali yango omuntu abantu balike bafana ne King Sate babikirizamu bafana bamukwate bamutwale ne Keni babatwale wa balamu banavonga tachikubiye kubyeteke solution yakuba kuchikuba kuni ngomevuka menge tunazimbe empya anedda ebivumo bitta kaspat bafani batuvuma bula nete bite ebivumo kakati fani yakuvuma olaba bwaswadde olaba bwagenda okwagala kubanga egguliro liwo obudde sagala njagale kwanza nayogera amazi Keni kigambo kyagamba kigano ogenda mu mabaala lwakwa Musa takyaliyo Musa yakirabira ngeri nakigato jja yingira tovuma kaspat tomita chi nakumenge gibatuvumamu neto ita busungu ato nze nange nasoka nendozo oba musamba kwa nembye
anayogera ebyebulimba Naye yani ngubuuza nogani ni wa bosi waffe biwangamba bituufu omuvubuka nga abyewakanye egungamba kiwa obudde tuve mu kisiibo oli musamize Kasipad oli musamize ni mutonzi ni mutonzi tobusamize mama bamutamwa oli mulokole empozi mwe musize okonona emisambwa gyaffe ndi musiru mwe musize okonona oli mulokole mwe musize okonona ebintu wano mu ggwanga osowakanya omusamba kati kitegeeza naawe wakanya omusamba gwange sina wakanyako ku bintu byebakkiririzaamu nkubuuziza buuza oli musamize kale kati kange lwakikulumye nnyo ekyaki nga nkubuuza nti oli musamize ndi musamize ate wiiki bbiri emabega wali musiraamu ate abasiramu bakumya akaceere n'onyiiga abasiramu se basamize basamize tuveeyo naye wayogera emboozi ya Salama Road n'ogamba ekisaga ekiri ku Salama Road kene yayogeddewa Salama Road nali manyi olimba kene yayogeddewa wayogera na Salama Road Nansana ayo tunakwata wenansana tunata omuko amba nja jekasi nkwadde omulimu gw'onnoonya abasiyazi b'Enansana eyo jekasi atunoonyeza abasiyazi b'Enansana nabo tubaagala balaba nga bavudde tugabbateeka mu kantu kamu tubasiba olujega tubasuule mazzi naye Kasipad nali nkubuusabuusa wayogera ebintu ebyo kuba nange wampa information ku Kenya oyo kale nange olwoje nali nina naye ate nogenda deep abantu bangi banvuma boyi zibangi banvuma bivuma omukulembeze tava ku bivuma abantu banvuma blind yanze nyiga mangu atoja kati gwe tosobola kuba na anize okutta mba ngenda kutta tosobola kuba mu office ya Minister Balamu mba ngenda kutta kati ndowooza olabye obuvunaanyizibwa Balamu bweyeetisse ati ze okutta ku kimanyi ekyo kati no awo no olina ottira Minister Balamu Balamu yakozeemu ensobi n'ajanaliza paka yana n'okukubira aba SFC kabangali wansi zira wakimpuliriza ezo emboozi ng'oyogedde twasiyaga omwana omutonga nze mpuliriza ebyo ebiboozi byo wasiyaga omwana onayogera nasiyaga omuntu atazza musa agambe bane sisiyaga ku mwana noba wakikola gamba sisiyaganga abutambi buno we bwasose baga tuleeta abakugu Keni naali olulimi abimanyi yasiyaga omwana neyeyonoonera omwana najja omusaayi bulungi bambi nga yeeyononedde naye nga Keni ayongera bwongezi kusiyaga n'agamba tosesema kyagamba abo jase balakwonona linnya lyange kyalo muno wayogera mbulaba eyo buvubuka ne bannange okijani singa wakubita kavubuka singa kubera ivubuka eri oluyi ne tuli kavubuka ati batumanya abo just no Shaloma yayita gwe kavubuka nze gwe yayita agamba akavubuka obonona amanya g'abantu Shalom najja kuocha ino kwegendereza Shalom yayokya dda Shalom bibanga leo kiza yagenda keruzira tetuli ku ebyo ani ngamba speed aina nene speed aina nene lyanya lyewulira nnyo Shalom ata ina lyanya nali nane talyewulira alyewulira kwa yagamba obuvubuka obwo bonona amanya kati kyansemera najja n'emakindi gino tebajjayo najja saagala kulagira Shalom asigale mu mafuta ge g'okuweereza abantu saagala kulagira naye singa nagala okujja nti mutema oluyi kubanga olaba Shalom singa yateerawo Kenya omukono gwe kati oza singa Shalom akyalina omukono anti byebyo mwana bwe twogerako nga bagamba nti ffe twagala kuba walampirako ffe following yaffe tetulina etumala following yaffe tuyina mu maaso kaawo tujja balaga kyekoze mu ggwanga ne kyetuyambyeko okutuukako olwo nno mu abaginyooma either mujja twegattako oba namukola nga ffe naye tetugenda kwogera byanjwanjwa wano tetuteekawo bintu nga tubikakasa tetuterawo nnyo bantu mikono nze sobola kuvaayo neŋŋamba mbu gundi wakola kino tewakikolaa nze okkera kumanya negamba Sorobi ne Chumi nayo nkiinako proof basiyazi besiyaga bakyesiyaga esimu yange nakulaga jona Chumi yalimbye Minister Balamu kyamulimbye nga George babadde wa Balamu nakubiri emabe kali olwakubiri wekyakubidde Sorobi essimu kyamuwa empeta ku mmande antokozesa lulimi lwa kiki olulimi olwonamenge gyenonyamu ekyekiwala anti Kasipad ate ne Kenya omuyita ki ne Shalom omuyita ki omenge gyenonyamu abantu abo nedda akozesa ntofa eggwanga lijja terera mpola naye terigenda terera okwesikulagalira litererere kituufu ffenna tulumwa naye tukozesa lulimi olwo oba gino kayanja ali ludda mwana
yakola obuweereza bwe kino kayanja oliwa tudda wano kyengamba Uncle Shalom tatekawo nnyo mikono ku bantu naddala nga alina byayisaawo n'atyobola tutyobola bajja mutemako omukono anti yatutyobola Shalom ntewali muntu awala na following ya muntu yonna tewali eyo mayirungi emashindye ne bukubira embozi ku Kenny nengana bannono oli amayirungi sinaje sitakozisanze kizali mutuufu oli amayirungi anti tugaya ne ba minister tugaya ne minister kati akabara bakola interview tugalira minister ize mumanyi basi batino bajja kukusiba ati tugaya ne minister kusoka minister of defense owange so zinasabo ni nekyalo kyange nakolayo ba minister ba president ba chairman we bali kati wakutyobola gwe wakuntyobola Kenny yagamba nti zino embozi zakola ku bantu abenda abantu ababba abantu abakola embaga ez'ebicupuli nti be bamuwalana teri asobola kukwana ngokola kirungi kyogali wali yakeera kumachana naeta video za Kabata wali afa kumanya naeta video Kabata yakola bwati ne bwati Kabata ono ku TikTok bambi platform ya Kabata ebereddewo abantu bangi wali ngamba ali omuntu ajja naleta video za Kabata mukabata yakola bwati ne bwati mukama Kabata mu omukisa kati tugende ko wali avona agamba SB4 mubi yakola bwati ne bwati omwana wange era yasi bakute SB4 ne ka video ko busiyazi wali avona akikola SB4 talumba abantu talumba ono omusawo muganda tiyafera abantu yamugamba jamulogo yamugamba jamulogo yasobokera mulogo SB4 aliko omusamba gwe machindi SB4 akulidde machindi kuvuka kirabu acha komuledi kati ogamuyitawo muloge omusamba gumutambulirako naye gumukuuma kyoga gwali apo nakwaza nti wasiyaga omuntu yenna tolumba abantu naawe nsirumba njogera mazima naye toyogera amazima gwakubye kutaka tomulumba nti ono bamugobye kutaka abalala bagamba nti numba nenze njogera mazima teri kintu kijja nga tekibali kituuse kujja buli wakola ebikyamu mu ebbali wa kamera wagenda baya kuoleka kakati kyembadde nsaba nga Shalom bwe yakola omulimu gw'okukyaza Mr. Kenny okwewozaako mbadde nsaba anoonye ne ku mwana agambibwa okuba nti Mr. Kenny yamusiyaga era agoberere keesi eyo kubanga ekyamulesesa Kenny kufaininga out mazima kakati byagenze okuva wa minister nga Kenny yennyini yeeyogeredde ti ddala nasiyaga era nze yali mu katambi bansonyiwe kakati mbadde nsaba mwami Shalom Kawesi following ku case eno kwa tukwesiga nnyo tukwesiga nnyo following kokko ogende kokko following ne ku mwana oli gwe basiyaga omuto family ye bazadde bayita mbulumichi kyekigenda maaso mbulamu bwe omwana oyo ayita mbulumichi psychological ali atya omwana oyo mulete n'abazadde bogere kokko eri eggwanga nga waleta ku Kenny shira price nga watu tekene wabbala mugeo no nyuma omutwale wabbala yetaaga obujjanjabi Fawu yokunota chalo ayino gane 10 ne gwe kabaka wa Salama Road ne gane obusiyazi ogundi mbukuwereza omwana munonyeze omwana bamutaddemu kwali ku Salama Road yawa tek Salama Road omumanyi nnyo anti baladde mulinyali singa tugamba erinya bati bala muyali badda tutandikira wali ku nyumba y'abasiyazi eri okutresinga enyumba y'abasiyazi yavaawo twagijjawo eyo twabigana ebyo twabigana twagijjawo mbatuwadde area code Salama Road tugenda kufuna omwana oyo tunononya amusaka kwata Shiba tashiba ne Shamimu oli omusiyazi kwata Shamimu ne Shiba abasiyazi ababiri abo ante Shiba ayinza obutawaayo Kenny ate wabo omusiyazi kwata Shiba abera ku Salama ayinza mumanyi nina Rose Shiba tetugamba n'abayimbi omwana Katonda ali eyo abasiyazi bali eyo basajja beeyita amanya g'abayimbi omu ye nina Rose omu ye Shiba omu Shamimu Nenja buku wo bufuka so twali tusaba abantu bonna ababadde bagoberera ensonga za Kenny mugoberereko ne kukaana kano Kenny ke yasiyaga kagamba okusiyaga mukagoberereko bano kati mwenna abatuvumanga tuvuma Kenny mbasaba munoonye omwana oyo mujje okiri nti Kenny tumuwayiriza mujje munoonye omwana mugambe nti tulimba kwa Kenny yagambye omwana yagambye namuti akikola
omubbi yebuzabuza nti n'omwana yamukubirako ku ssimu atwesinge waali ndowooza amwongere omusiyaga nga n'essimu teziriiko tamanyi na waali abuza tugenda mufuna omwana tetugenda mufuna Kaspat tugenda kuyambako minisita kubanga minisita Balamu omwana nnoonya nze ndi komoni osobola okunda buli wamu ate gwe kabaka w'emaki mama omwana nnoonya Kaspat gwe genda buli wamu oyaga genda ku HM genda ku Papazi genda ku Climax genda onna buli wosanze genda kalenda buza Kaspat wali ofisi zo genda ku Kibaati ngoyina ofisi nyingi ofisi yo ya kutaya zigayo nayo nayo zi ofisi zaze na ofisi buli wandu abakulembeze bafe Kaspat nga omukulembeze minisita Balamu bagenda kuzitowererwa nnyo omulimu gw'okukyusa twebaze Balamu tukwebaza ku kiwakoze naye abantu bangi bali abantu bangi bali eyo nze nina enamba ya Balamu naye ate okumwebaza kikulu ddamu omwebaze ategere nti osiima Balamu so ngenda kwebaza ogusemba nkwebaza kiwakoze naye te obuzibu ngenda kunenyamu gumu tiwasobodde funa amannya ga mwana gatuwaffe munoonyeeko anti poliisi waliwo ebintu byesirikira oli mwana muto tanneetuuka gwebakubidde essimu gwe malenjawo okunoonyaako soko kati ekyo kikulekedde yanoonya kwa fando oyo gwebakubidde essimu kale yajja tubuulira omwana oyo omusambwa gw'emakindye gwayanise Kenny tusobola omuleka naawe mundeke nswalire mu geemu tegusobola kikola naawe kale katuyiseewo kano munnayuganda munanga ali eyo okukyusa eggwanga lyaffe kigenda tubeerera kizibu nnyo singa tutuleka abakulembeze nga minisita Balamu bikola bokka tubayambeko yamba poliisi naye kuyambe poliisi n'omuntu wa bulijjo tulina kuba nayo lyangu wogenda mu nkola kale no kyaddaaki Mr. Kenny yakkiriza nti mu katambi ye yalimu abaatuvuma mwatuvumira bwereere naye mutali mukama abawo omukisa nga tonnavuma soko otegeere soko noonyene ku history waboogera fere tuyogera nnyo byanjwanjwa tugenda okuleeta story wano naddala ku MR Live naddala story egenda okuyita ku brand yange yametanikira bongo nga njiwadde nnyo obudde njegendereza kubanga ntya nnyo okukosa ntya nnyo n'okuteeka Kristo wange wansi kale gwamanyi omwana family y'omwana Mr. Kenny yoyo omwana gwe yasiyaga enamba ya Kaspat weeri awo guest n'enamba yange weeri wano host tukubireko tugamba nti bannaye family eri eno nyongera okubira aba YouTuber bonna n'abantu abalina following n'abayimbi n'abalina brands ezirumirira omwana omuto ekyo kasasingiramu omwana omuto kiba kisusse ffenna tukolerera abaana baffe kuba mwaka faanyi ng'omwana wo gw'okolerera akusuza mu muzira akusuza mu mpewo akusuza mu musana Kenny amuzeeko amusiyaza amwabizza ekyenda ky'emabega alowoozezza nga basiyaze Patricia wange bannange nga banne Mukama Katonda so gwe yenna alina information ku Kenny yongera ogireete gwasobola okuyambako minisita Balamu okwongera okwasa etteeka yongera oleete oyimirire naye nga waggulu wa byonna Katonda asigala ye Katonda bannange tulokoke tuve mu bubi tewali muntu gwe tugamba nti malayika nedda ngusite kuli malayika naye mulekeraawo okusobyanga mugenderedde okozesa following zammwe okukosa abalala ne mwerimbika mukono n'amannya gammwe n'abalokole beesibye mu bisiyaga yeesibye mu kisiyaga taba mulokole obulokole tebukkiriza kisiyaga kati pasita gwe balese mu yeerimbika bwe kibanga kituufu nze siinako proof tukyakigoberera bwe kibanga kituufu yeerimbise mu bulokole obulokole tebukkiriza bisiyaga ekyo kimanyikiddwa ne mu Bayibuli kimanyikiddwa naye Mukama nkozesa ekintu kimu njagala oleeteyo omuliro gwokya abasajja abo bonna bokyere mu kafo kamu baffe tusaba Mukama oleete ekisa ekikyusa bannaffe ate nga tusaba Mukama otuwe ekisa era ossa omukono gwo gukyuse bannaffe abenyigira mu bikolwa ebitakwesa kitiibwa totugumbula tosaanyawo naye bagonza emitima nga bwe wagonza omutima gwa Sawulo badde gy'oli nze nzikiriza nti gwe otumanyi totukyawanga era ekyakusindisa Yesu Kristo ku musaalaba kyali kisaakyo nakwagala kw'olina gye tuli yatufiiririra ogenda e Gologoosa ebibi byaffe yabinaaza na musaayi era n'atusuubiza nti bwe tuli mwesiga alisolovinga entalo zaffe ne mukubulawo okwo alisusinikira